Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. Ekibuzo kyenjadde okuleeta engeri gy'otalina stage name. Kankwawulemu era mu linnya lerimu. Geoffrey Rutayo mbaka wa Parliament. Talina bwe yakosa Geoffrey Rutayo muyimbi. Biri mirundi ebiri. Nina we nakosaamu omuyimbi. Ate nina ne wekyangatta. Wekyantuusa. Nga wekyagatta, kiina wekyagatta omuyimbi. Wekyagatta omuyimbi. Kitya. Okukosa kyamukosa kitya. Kyankosa nti nga bwe nakugambye nti Geoffrey Rutayo omuyimbi abantu okumulaba basasulanga ne baveeyo ne bajja ne basasula bamulabe omutwalo 2 5 kati ate nze nkuba drive nga mbayita nzije bajje mbalabe oba okitegeera luli drive zakabanga oli wano webase bajje nga basasudde mama paya nakola akatunda nobabuza mulimu bameka kudakiika eno ate nkuba drive ebayita gwobalabe mbalabe ate obaweeyo ne ku facilitation mu kubategekera luli bye betegekeranga butereevu balwananga ne bagula n'engoye empya bajja ne ku dakiika eno drive eba evuga ate evuga nze mbasaba abaasabanga ngendeyo nze nsaba okgendayo kati awo ekyo ne kijja bwe kityo twali n'omuntu gw'osanga gwe gundi mulya buli ssente mufa kyokkola bowa yaffe wano mulya ssente kyokka ng'omanyidde ddala toyina muwadde 10 ne ssente zakuleese bazijje namukwano gange Lawrence nanyo mukubira sanje nanterako akakadde nga omanyi ssente ozijje na ku Lawrence oli naakusaano gakalera boono naye ng'omwetaaga olwokuba toyagala aleme kulonda nomugamba taata tujja naye ng'owulirira ddala nti obadde nekyomuddamu tukola ki oba kusanga luli Rutayo oli kati ate ne Geoffrey naafunamu mu bubaka bwa Parliament omuyimbi okuba nti nagaziya ku social network nti nagaziya ku bantu nina abantu bentuukako ate abamatalinga nga bwe ŋŋendayo honaye bw'obadde ogamba ki naye nga luli ekitiibwa ky'omuyimbi kyali ekitiibwa ky'omuyimbi nga kyatisobola kuntuusaawo kati ate ng'ekyoba honorable kintuusaawo ng'era bwe ŋŋenda mu ofiisi eyo mbeera priority ne bwe nsangawo abantu 3 bwe balaba 2 mba wa 3 nga ne kye ŋŋenda bagamba bagenda kiwuliriza nnyo so nsobodde okusemberera mu bantu abamatalinga enyo ofiises nnyingi ze ŋŋendamu nga basobola okuwulira nnyo naye nga basobola kumpuliranga mubaka era nga bwajjawo omuyimbi yenna bamugamba mulindeeko tugenda kulaba omubaka so buli kimu kiina omugaso gwakyo nti ne bw'oba ng'ogenze mu nsi nnyingi balina era ka treatment ke basobola okuwulirako nkulaba nga honorable bw'okikozesa basobola okuatendinga mangu waliwo n'ensi gye omubaka wa Parliament nga gundi ye nga togenda genda nga akatabo togenda nagenda kusabayo visa ebyuzo ebiri ebisembayo ekisooka kya vetting process okuva lwe yatandika ogiraba otya sinagiraba mu buzibu gw'obadde olaba buzibu ki oyinza okimbu buli omu alina komenti ye gweyiye eriki anti ze siri mu vetting ze sajjayo mpapula siina basically kyemba participating vetting process siina kyensobola gigambako olw'ensonga nti nkugambye nti nze ne bwe tampa mukisa neguwa mulala
era nsigala nzikiriza nti kibakoze kiki kituufu. Era nkugamba nti oluusi kale si kyekyandibadde kisinga obulungi. Naye bwe mba nga constitution y'ekibiina mu kyagigaanyo gy'aprovinga, gw'omanyi mu kibiina mwali constitution naye yali egamba ki? Eyinza okuba nga process yali ndala naye nga musobola okwadjasinga ne mukozesa eno just ku improvisinga ng'eri bwe batanabagikola ki n'ogattako ekirala nti capacity eno financial capacity esobola eggwanga lyonna bwe wabanga buli wantu awava ssente n'eza iPod muli mu kusibawo nvumbo kitegeeza mu contributinga kukulemesa ekibiina okusobola okutambuza program gazandibadde n'ogattako n'ekirala security. Buli woolaba ekintu kya NUP we kyandibadde kitambula ne kitambula nga bwe kirina okutambula bakiyimiriza zaake nti abadde ategese nti abantu ngenda bbawa gundi ku pikipiki ya mitwalo ya miliyoni 4 kanjikuwe ku 2 naawe oleete 2 nange nkuteereko mmeka 2 omukolo ne baguyiwa nti ogenda okulaba environment mwe operating nga olumu teba conducive kukola mu bintu so waliwo ne bye tukola nga walibaddewo ebiri better naye ng'olw'okuba embeera mwe tutambulira egamba ekyo newekanga nga otambudde n'ekyo. What's your take ku kusimba mugongo? Wakulabyeko era kubuzize bannaffe bakutambuza. Okusimba mugongo kwasoose ne kumbulamu bulungi. Kwandi wano bw'oba okyogera kiwulikika ng'ekirungi ng'okyogera practically abakikola bakisse nnyo kubanga baleese obwana bw'essomero. Omwana w'essomero tugeza tumusomesa integrity ng'akyali mwana muto kubeera wansa neggwe ekyo kyokka omwana w'essomero okumuleeta mu layini. Bagamba abaana b'essomero aba batuuse okulonda abaana aba primary myaka 12, 11, 12, 13 n'obaleeta mu layini nga mbabuulidde twali tugenda balondesa nga abantu abakulu onaamuvunaana ki ng'omutadde mu ofiisi nga bba gwe naawe omusomeseza buki bobbi ogenda muteeka mu ofiisi yawaggwe gwe baweererera ng'oweerera omwana omutwala kukola ki ajja kuva eno ng'amanyi nti ebintu tolina bikola nga bwe bikola ki nga bwe biri bakitulaga nga tuli bato nti omwana omuto osobola okulimba nti oli muntu mukulu n'oyisaawo kyokola ki era bw'anaatuuka mu ofiisi ye sisitimu yennyini gy'ayonse gy'omusindikamu so sekyannyumidde saakyagadde. Waliwo complaint nga bw'oli wano mubaka wa mu Buganda abantu abava mu bitundu ebirala okwesimbawo wano bakivunaana ekibiina ky'NUP kakati abantu abalina okugenda eri kati wano mwawambawo dda ne munywezaawo kakati ate era we muleese teekeyo eri ki ku bantu abava ebweru wa Buganda ne beesimbawo. Buganda nyaniriza ate ekibiina kirina okugaziwa bwe ensonga yaabwe ekyekibiina eky'omuntu okujja okwesimba wano mu Buganda tekitegeeza nti eri tetusimbyeyo omuntu gw'olinawo ogamba nti wano watagenze twabadde tetulina omuntu embeera ya Buganda terabikirangako mu kifaananyi ekyo nti abantu Baganda bokka be beesimbawo ne gye bakikola walala bakikozesa butamanya naye nga civilization wano mu Uganda yatandikira mu Buganda so buli kye tukola kigenda kukopebwa ne walala olabe nga kikola ki kigenda. Waliwo ewantu gye bagamba nti omubaka yagamba nti nali njala kwesimbayo nga nkozeyo ebintu bingi naye abantu bayo ne bambuuza weesimbayo oti eno ng'ate oli Muganda era kyenamugamba ne obugunjufu bwatandikira wano ffe tulina okukola ekituufu ne kikola ki nekisaasaana kati kye tukola
kijja kutuuka kisaasaane nga tuli exemplary. Bw'oba oli Muganda n'ogenda mu Ankole n'okolayo emirimu eyo osobola okulondebwa. Kye tukola kijja kutuuka ekiseera nga bakiraba nti kituufu. Tuddidde omuntu w'Embaale tumulonze ogende okulanga n'owaffe yeesimbye w'Embaale eno gyawanga example. Nammwe abammwe bali eri beesimbye olwakise mu mpaka lulweggulu eno. Buganda ebadde nga kyakulabirako mu mirimu gyo mu bintu byonna byonna ebikolebwa kuva obugunjufu lwe bwajja mu Uganda. Tumalirize n'endongo. Bandi yaffe ng'ogisuulawo The New Eagles. Bandi saagisuulawo naye natuuka ekiseera nga ndabanga oba nti obudde sikyabulina. Abaana be nali nnyimba nabo nga bambi baagala okukola kyenkana buli lunaku. Kuba nabo gwe mulimu gwe bakola ki? Gwe bamanyi gwe wabatendeka. Nabatendeka ng'ate nze sisobola. So nga ate bwe bagenda nga siriiko nakyo nga si kyangu. So nga bagenda okukola nga nze tebannanze nga tekirina buki tewali agenda kubanja gwota abagambye nti beera nze bokka. Kuba abatuliza njala big up eno kanjisewo Geoffrey Lutaaya mu myaka ndoza mu bayimbi kuba katulina complaint eya tubuzibwa gwe kwefu olese yani nange nkyayina challenge eyo kwefu obadde mu mawulire kati myaka 13 kati myaka 15 nange nakatandika okwetengerera olese yani nenjala kwebaza alisi ku ndongo ku music waffe waleeta abaana and abaana abo ndi musanyifu nti wenyingirira radio wengamba nti kati ntengeredde we bajjira so nendaba olugendo lwabwe nendaba buli kimu kye wayitamu and buli mwana yava ewuwo ni waba yavayo na luyimba lumu paka nakati lwe lukyamuyingiza ku stage so ekyo kikwebaza nti tewasalawo kutukotogera baana essaawa zino waliwo bandi empya bagiyita first grade band erimu Robert Lota erimu Namiro erimu Aida Mugo erimu Kadeya erimu Jemima Namatovu erimu ani awo n'omuvubuka awo Joy ye manager waayo andibuze buli wembalaba alisi ngamba nti oyo Lutaaya kati ye Lutaaya tetubina kye tumubanja aba tulina kyomanja nafubanga naye obudde kwefu bwasi kyabulina nti nga bwolaba nakeranga ku macha n'empandiika oluyimba ningenda mu studio ne producinga nentandika oduyigiriza omuyimbi nayimba nentandika okuba kwefu nkubira ku oli biki ebyo mutuufu kati ndi committed ku bintu bingi in fact nze ne bwe baali bangambye bakuba bagenda tebangambye nene bwe baali ngambye twagala kukola tuti tebakubulyanga balonjinga bani nalabulabi nga tebaliwo ningamba kale ne baali ngambye wakera ku macha kubanga saabagoberera kubanga nalaba nga bakoze ekintu ekiyinza obbawa emirembe ate nga nange kimpadde ki emirembe nga bana wova toyombye wotera okudda muzee lwaiste mwamusibula teyanzira naye ebyo by'abayimbi tebina nnyo makulu n'ekikulu family zabisobola okusurvivinga ku effort gye nateekamu era ekyo nkyebaliza Mukama. Naye nga The New Eagles kati basically nze bembeerawo ne Irene ne Bettina. Ne Bettina akola bulungi kati tusobola okukola kyonna kuba ndaba abantu nkyogera nayo ku TV nembaga banne abaana bagenda mubalabire eyo gye bakola ki gye bali nebe mbakyagireeta nga mu ssente zennyini ze nabeeranga n'abantu 3 era ze batuwa nga tuli 3 teri yagamba nti engeri bali gye bamuvuddeko tusaleko kyenkugamba nti baafuna emirembe ate nange neefuna emirembe. The New Eagles yono ogisigala mugwe ne Mami Irene ne Bettina siwuliranga kangambye nti kankusaleko emitwalo 5 ja Giovanni Luzinda buli muntu ali nga bwe mbagamba bwe ngenda n'enkola nga tewali buzibu nga kwegamba basanyufu nga nange ndi muki nga ndi musanyufu nze nakolanga nabo nga
kale ng'olumu basaagala kukola nga ndi mukoowu naye nga tolina bw'ogamba nti baleese emirimu abaana kwe batunudde kwegamba selfishness eyo yambula ng'olumu ŋŋenda nga tugenda nakufuna ssente entono nga nina okukwata mu nsawo yange mugenze wantu enkuba etonyi mugenze wantu omutegesi tafunye bantu mugenze bantu tabwadde ssente zimala kwegamba ebyo byonna nembikola ki ku mutwe gwange ebyo nembijjako waliwo n'ekiseera wootuuka ng'olaba kimala nga emigugu gy'oyina gimala kati ku ddakiika eno nina olukiiko e Kakuuto ngenda kusinkana ba agents olwaleero tuyinza okuba twandibadde tulina Shekisoga nandi kweka pressure n'ogenda ng'omutima gukutunduga bannaye nina okuva e Kakuuto ogenda e Kisoga naye kati nkola program yange lunaku wendi luno sikola ki tewali gwe nkosa nti bwe sikola tajja kukola ndisibalinaako obuzibu tubanenya bwe mwatuuka eno gye mwatuuka bwe mutunula emabega omulimu mugulaba gwonooneka gwaggwawo naye mmwe mwasonga busonzi mbere omulimu guggwawo mu mbeera ekisooka atendensi y'abantu lwaki yeesaze nnyo okusinziira ku ggwe ebiseera biri we mwakubira jjo nabadde nafunye ekirowoozo nabadde ndi ku roundabout y'okuhoima road nadde ngenda Nansana wa Pastor Bugembe mu rehearsals ng'ekibuga kyonna kijagaladde lwa mupiira kati mu biseera byammwe nga bw'obaayo n'endongo ng'ekibuga kijagalala nga mulangira emyezi gyabanga gumu ku leediyo bw'oba olanze ennyo kibuga ne kijagalala mu butale byonna yonna buli muntu n'abeba n'ekiba n'emwangwe tugenda lwaki ekibuga tekikyajagalala lwa muyimbi kuba nti ayinayo kyategese ne kituuka n'okuba nti tulina okulangira omwaka mulambo omuntu anaategeka mu Desemba n'otandika mu January ennyimba kyekizibu omanyi ennyimba okutunda n'okukyaka bifaanagana si byebyo mbiriranaganye okutunda n'okukyaka soko njawulirewo oluyimba olutunze lutunda mutima gwa muntu nasigala nga alwetuuma naye bazanya abaami abakyakala ne bakyala baabwe n'atandika okulwetuuma nze twaliko eyo ng'ogenda Rwanda wali ebisozi ebingi bayita bati ekisolo Kabaale bwe twayimbanga twavanga ku stage nojja oleke muno olabe muno ng'ayimba jjo mujerege kati nali nva ku stage Semakula yaliko kati aba ayimba nze ntudde eno kusobola aveeyo tugende mu baasi nga mukola ki mujerege awo malidde abantu obudde biki abakubi kati agenda akuba oluyimba lwakankutendereze aba alukuba waliwo omukazi Kiga yali ava mu mmotoka yayingira luggwa kaze ntudde ku pick up wente ya drive ndiye eno benti notinga byengenda okujerega nenga abakubye nyonyonyo kumba omukazi olimba lwe lukoze eki naye agenda okwa ne mu maaso g'abalabe nga luggwayo omukazi yasika kupika ngamba ogenda omugamba nti talumala aluddemu nga siwulira byaŋŋamba nga nsindika nkuba agakonde ne mugamba kiki ndiganda omugamba akole ki aluddemu ne kati wakyaliyo oluyimba olukubya omuntu ekikonde olinawo oluyimba lolaba nti omuntu asobola okukuba omuntu oluyimba nti lukugambe munaddemu oluyimba lwange bambi omukazi era naddeyo simugandi mukubako amawe mugamba ddamu oluyimba waliwo omukyala wana afa n'aluddamu era n'amutumira nti waliwo omukyala eyakajja era najja ku stage n'amuwa sente nyingi nti music akolebwa in fact fe music waffe bamukubanga nnyo nti music wabakadde music fe tuli abani naye ffe nga ffe tuseka busesi oli abani oli wano oli mu Uganda oli abani waawa musula makindi munkere okogamba mbu ndi abani oli abani waawa akuba town akuba kololo soko wambe
bano environment ekuliraanye sooka ogiteeke mu ngalo zo yo bwefuluma okugenda okukola ekuleetera abaki abalala naye bona environment mwali bya rapping nga tebabikola ki kati bwe baafuna social media eno eyanguyiza omuntu olimba okukyaka nkwawulira mu kukyaka n'okukola ki okutunda otunda mu mutima okukyaka okutunda kukwata mutima na bwongo naye okukwata buli omutwe nga walagi kirala erimbo olukyase ne balumubanja nga myezi 2 ali mu studio aleeta lulala age nefe nze nayimba oli miss namukubira omusajja emitiya nanga nakalufulumya nayimba ku mbaga ye nazzeeyo kuluyimbira muwala we ngaafumbirwa nga lukyakola amakulu era nga amazina naluyimba era bwebadde agamba oluyimba luwanyimbira ku mbaga yange noono kati ate lwoza okuyimbira omwana wange nga bakola ki nga bamutwala negwe omanye emyaka egyo emeka okuyimba oluyimba lumu n'oluddamu n'oluyimbira taata n'omwana gwe bazaala naye kati wano bakuba ennyimba ne bagamba bo bagamba views simanyira ba views nkubye views megamu numbers don't lie numbers tezikulimbye naye zikoze eki eno gundi eba yajjabuzi kubanga naawemula kuno bugenda okuziba nga ffenna tumulabi okuba waliwo system ereeta ebintu ebyo kukola ki algorithm nga ebitambula so abantu tobasuubirayo kwetomera nga bagenda mu oyo music balabanga nabo abasobola obiyimba nze ise battali annyumiza abantu eddamu nga bajja mu ndongo nga tebalina ssente oli ajja n'enkoko ye ku mulyango n'agamba enkoko eno mwagaye tuyingirira kasanvu mugibalamu mmeka namugamba 15,000 kakiseeza kanyongereyo 2 oli n'aleeta ettooke lyange muli bulamu mmeka mubagenda okuva ku show nga bagenda babala ssente nti twafunye enkalu bweziti n'amatooke n'emmere kati jjukira edda batambulanga gurupu nga bafumba nga bali ffe twayimbako embiriiza awo mbiriiza oba kino kwebyo ebibiri ne tugenda okuyimba kakati abantu ne bajjula mangu nnyo ku saa 12:00 nga wajjulidde ddala naye nga yali mu tiketi twagala tutunde tulage ntukoze sente enki nyingi kati chairman w'ekitundu najja n'alangira tibannanga abantu mwenna abatakoze eki abatayingidde babakonemu sitampu ey'enkya kakati jjukira ne bano abayingira babakonyeemu ki sitampu kati bali bakonemu sitampu naga nedda babawereko tiketi ne babawerako tiketi omuntu bamukonemu sitampu kati ne bagula tiketi nga zisinga naye bali munda obuki abali ebweru ne bagula tiketi ez'enkya nga zisinga ate abali munda kati ate abali munda baba bafuluma nga balimba nze ngulira senga nze ngulira gundi kumbe yennyini yagenda yegulira akomewo anko kati abaafisse ne babeera comfortable nti kati ne bwetapapa bali balabye katugenda okuddamu ng'ate abaabaddemu betumanyidde dda nti akakakazi kabadde wano nga be basooseemu kali nga mulina beegayirira naye abalabye eggulo era yajja n'agamba bannange tubeegayirira mutuyambe abantu mwe abali munda tubaddize eki abantu bali be batannalaba tugenda kujja tubalondamu abantu ne batulemerera ennaku 2 nze saabaddemu muleete ebifaananyi kyokka nga abantu bonna basasudde naye gwe okyalabawo music asobola okugambisa omulabi nti gwe walabye eggulo nedda fuluma munnaalabe tewali music alina kubanga ekikubeeza ku kwagala ennyo okwo kirina kuba ku mutima naye kati music walinawo kye batusinga baliwo bana abaliwo tibalina batambuza ku social media oluyimba ne lumanyika mangu ekyokubiri endongo ekyamuka muntu n'adigida naddala ng'anyweddemu n'akyamuka n'akola ki ekyo nakyo bakikola kye tutalina ffe tetwatagetinga nnyo ekyo naye ne kyebakola si kibi kuba bafunamu ki ssente nze omuntu bw'aba tawemudde n'ayimba oluyimba lwe awembadde njala okulaga abantu mwe ngaba
betuyina mu industry eno sijja genda wa Muzeeyi Matovu musajja watu oyo bano bamusukka jajja waabwe kati mwe bakitaabwe onale babana batuwemula ne musirisi tubatya kyogamba Lutaaya bw'oyita wano omuntu nga yafulumiza oluyimba nga kuba omulimu ogulimu n'omukulira n'omugamba nti oba tokyaluzza bw'akuba olusooka n'akuba olwokubiri n'akuba olwokusatu n'ayingira ennyimba 7 nagambye ekintu kimu nti tubatya asobola okuvumira okwo ku TV okugundi ku social media okwo n'akusandabula n'akuleka bw'ati nagamba tubirawo naffe ebituluma naye tobasobola tobasobola kuba ndaba ne bebagezaako bagamba kubongerako buki bongezi kyengugambire ntubatya ne generation yamwe mwayimbira ennyo era mwalimu elements modro waliwo omuvubuka awemula saafuna chance mulabako naye omuvubuka yeddira mamba ennyimba ze yazitunda nga ku System Music Suppliers naye nga bwajja nayina ekitaala kyawo mu paaka natundirangawo nayinawo ebintu obwokulyalya bwe batunda ku kyati nga aliwo omwana wange abutunda kati nga nzija ekiro ne mulindira ku System Music Suppliers nampa sente kati omuntu oyo yatumyanga sente ennyimba ze batandika nga ozitunda ku 6 ogw'ekiro ng'era abantu tebazigula emisana noono tazitunda emisana ng'azitunda kiro naye yatumyanga sente yennyini teyajjanga yayimiranga eri mu nzikiza n'atuma omuvubuka naye ng'omuvubuka mumanyi era bagamba omuvubuka woolye omuvubuka bamuyitanga ani erinnya lye nga lya Mamba ng'awemula naye ennyimba ze era tebazitundanga misana naye tetwamulabako kuba buli gwe twabuuzanga ng'atugamba kuba batugambako Simaye agenda ku recording ebweyogerere ntugenda bweyogerere tumulabe mwagala mulabako mulabe omuvubuka eyeve agagamba kyali kyanjawulo kubanga okuwemula ffe n'omuvubuka waffe yali alimuwemula ku kyalo ekyo ndagwe bagambanga bamuyitanga Kamulege nga bagamba bannaye temugende eyo waliyo Kamulege yawemula kegambaga n'omuntu awemula ku kitundu bakola ki bamumanyi Kamulege yawemula temusindikayo baana kati naye ffe nga oyo tetwamulabako mpozi nga bannange bamulaba naye tetwamulaba olwani alina okutuyamba kati ndowooza UCC yandibadde ekikolako naye Uganda entambula yayo yonna ebyobufuzi ebyensi n'abakyenkye ebyaki byonna byaddamu byabufuzi bwakasita okola ekintu kyonna kibayamba ne bwokola otya okuwemula kubayamba kutya nedda abawemula baleka balina bwe babayamba abakulembeze abali mu byobufuzi abali mu gavumenti balina bo bwe babayamba ndowooza babayimbirako biki bwe bityo ne bagamba kasita onyimbiddeko gwe ne bwokola ki ne bayirabira abaana bajja nti mwabo mulimu abaana baabwe so bifiira byanonekera awo Honorable Lutaaya emboozi teggwa malojja nsaba ngenda kukuta ogende Kakuuto ebibuzo ebisigadde bwe binaba bizze vidiyo eno nawe ojja kuba wansi nja kuba nkuweerezaako wanaabaawo nga kyetaagisa obudde ndya bukusaba tutuule nze sina buzibu wanaabaawo kyetaagisa kyonna ojja kuŋŋamba so mwebale nnyo okutulaba ebadde Honorable Geoffrey Lutaaya omu ku basajja kye bayita music amuyina ate n'obuweereza akunnyonnyodde butambudde Hafi mumusabire Hafi omumanyi Hafi Powers Hafi yabadde atambula ku ayina bizinensi ye awo Buziga n'amisinga eddaala okugulu ne kukutukamu ne gumba lyakutuse yafunye fracture so tuyinza okumala ebbanga nga tetuli naye kuba nsembyeyo okwogera nabo ng'ali avamu yavudde jjo musajjale namukozeko operation so tuyinza okumala ebbanga nga tetuli naye
so tujja genda tumusabira mpola mpola bwanaddiramu okusimba terere then addemu okutambuza emirimu gye kiyinza okutwalamukko obudde naye nga tumusabira naawali omusabira mukko gwe tutambuza naye ensonga ku channel eno era mbalaba abakubanga waali nalibadde nazze naye ebimu byesikubuuziza n'abikubuuza ebikwata ku by'obufumbo katumusabira awone ajja abimbuuze kale. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel.